mukama wange ogamba otya ndo wano sina bigambo obulamu muganda wange owai twasemba okwerabako olunaku olwalirwa bakyogera batya mu Luganda muliro bwekyali naye obulamu si bubi mpozi obwo muganda wange olunaku olwaleero tulaba okoze press conference abantu baagala okugimanya press conference ekwata press conference ekwata ku kubeera nti leero nkigize mu lujjudde lw'abantu nti navayo mu the new goes ate era ekirala nga njagala obategeeza nti waliwo bandi empya bandi am the CEO still nze era ali mu kutegeka buli kimu nga bwe kitambula bwe kirina okutambula okubeera nga mpita abaana nga lumu ogwokutaano ku Batty Valley Theatre okubeera nga bakola ki nga bajja bezuule mu ngeri emu oba endala bwe bityo. Otugambye nti wavaayo mu New Eagles era wakoze bandi eyo bagiyita batya? Bandi eyo bagiyita Sauti Band. Yes. Sauti Band, it's a band, a gathering abantu abangi mu ngeri emu oba endala ab'ekitone oluusi ekimu oba ebitone ebiri oba bisatu oba bino oba bitaano. Yes, mucho nga mubaamu okuba ennanga ebyuma ebiri live. That's what band means. Yes. Okay, abawagizi bulijjo baagala beebuuza oba batubuuza nti omukulu Jovan kiki ekyamujja mu New Eagles? Okay, kyenja okugamba era kyenja okusigala nga njogerera ngamba abantu teri kyanzija mu the New Eagles wabula nalina ebirooto byange ebinene oba okitegeera mukyo maama bwakuzaala ate munnange ne taata tebakusibira waka obeere mu nnyumba obeereyo okulenga ekikonwa. So mukulu Lutaaya bwe yatuzaala yamala n'atuta ne tuba nga obudde buno y'ensonga lwaki osobola olaba nze wano bwe nti nga bwe ndi. Ate n'ekirala okusinziira nti twakulira ku musingi ogw'okubeera nga tutambulira mu gurupu y'abangi sisobola kuvaayo mbeere bw'omu nja kubeera selfish mba sigabanye era mba sisiimye ekyo mukulu Lutaaya kyeyampa kukigabanako n'abalala. Kigambibwa oba ebigambo byali bitambula nga bigamba nti ekyabajja mu New Eagles igwe ne bano nti eddogo lyali liyitiridde era mwali mweruga. Kituufu? Kyenja okugamba tebakulimba oba kansoke nkubuzeemu era akabuuzo naawe gwe eddogo bwe libale katugambe ku mulimu gy'okolera oba kaŋŋambe ng'olina edduuka li mu kikuubo amalogo bwe gabeera ku kyalo odduuka buddusi nolekawo odduuka ayi nze sidduuka nze nsigalawo abula kyenja okugamba tewaliyo ddogo yadde nga bibaamu ddogo nze siri eryanzijayo kuba abantu abasinga baali bavuddeyo nze yali asigaddeyo ne Bettina Namukasa oba okitegeera so mba siraba kiki kinzirusaayo si bwe kiri. Okay, ebbanga libadde ddene nnyo okuva wava mu New Eagles n'obeerawo n'okubayo obuyimba kamu bubiri busatu buna naye twagala okumanya nti okuva wavaayo paka nakati osazeewo okola ekibiina kyo oba bandiyo sente ozijjawa kubanga tulaba essaawa zino oba ensangi zino tuli mu lockdown ate abayimbi tebakyakola. Bwe sente ozijjawa kati kyenja okugamba buli kyo omuntu kyakola tekyetaagisa ssente okusobola okubeera kyoli teweetaaga kumala ku bangi mubalabye nga babateekamu ssente naye n'atavaayo ne musigala nga mumusekera ng'ate baziridde nnyingi nnyo nga luusi atunuze na kibanja. So ssente tezimala nsonga ekimala ensonga bantu abo abakulinaanye weeyisa otya oba okitegeera. So just bantu beereere betwetaaga okusobola okubeera nga tukola buli kimu sirina ssente era n'obuyambi mbwetaaga. Okay, okukola kino ekibiina oba bandiyo ogambye nti ssente tezimala abantu ogenda kuba ng'obabeezaawo otya? Nkubuuzemu ekibuuzo wakulirako yes anti era kyendiko wakulirako mu famire y'abantu abangi ekirungi ongambye wakulirayo abantu ffenna abakulira mu families ez'abantu abangi waliwo Katonda kye yatulaga nga nze muzeeyi wange edda twakula abantu nga 3 ewaka n'abantu 30 twafunanga ekyokulya ekitumala kyokka emmere bwe abantu bagendanga bakuze buli omu ng'agenda twatuuka ekiseera nga n'emmere ewaka tekyaliwo oba okitegeera. So kikyengezaako kutegeeza
awo omuntu tekikwetaagisa kumala kunoonya bikutiya bya mmere okusobola okubeezaawo abantu. Katonda yamanya bwagabirira omuntu, yamanya batya omuntu oyo bwanaabeerawo. So Katonda ajja kukola ebyo nze kye neetaaga mmwe abantu. Yes. Naye olowooza abantu tebakuddukeko bonaabanga yes abayimbi boogenda okusayininga mu bandi olowooza tebakuddukeko kuba buli muyimbi ajja aba ayagala kubasita. Okay. Akati ekyo ekyokudduka it's okay. Katonda eyo yebagondiye aba yamukolera ekyo nti omuntu atuuka akaseera singa tetufa oba okitegeera naye olw'okuba nti twetaaga okubeera nga tubeerawo mu nsi. Ono bw'avaawo omulala ngaddawo, ono bw'avaawo omulala ngaddawo. So mukyo singa saava osanga mu the new goes ate munaye osanga kino tekyandibaddewo oba okitegeera mu mbeera bwetyo. Okay. Auditions zadde era bayimbi kiba oyagala okuba nga bajja mu bandi? Okay, abayimbi benjagala okuba nga bajja mu bandi bonna bajja abaagala naye abayimbi abayimbako temujja tujja bakubira essimu. Bo tebajja ne balinnya ku stage tujja bakubira essimu naye abaana balina talent abato n'abakulu nga toyimbangako it's okay jangu osanga mukama munayo mukisa gw'omuntu osobola gweziyiza bwe kityo. Okay. Nga ekibuuzo kyange ekisemba oba ekiddira ekisembayo nti baboosi naddala music industry ya Uganda babosses bafuna kwegamba challenges nti baganza abaana ab'obuwala ate nga gwe amanyikiddwa nti mu kuganza abaana ab'obuwala olimmo ogenda kikola otya? Ebyaddala nga nabaganziza wanza atalina faamu y'abawala wange munaye kasita erinnya lijja mu bayimbi erinnya lyo list liba lyakubiri. Kyenja okugamba kiri bwe kiti nti abantu bantwalira mu mbeera ey'okubeera nti nyimba music abakyala gwe basinga okwagala kati mu mbeera eyo nenfuna challenge nti ate abaagala okukuba erinnya lyange liveewo n'abati ekintu leero kye unveilinze for today bakozeseeyo chance okubeera nga bampushinga ngende ku ttaka. So mu ngeri bwetyo siyinza kukuwakanya gwe kyoyogera naye nga si bwendi. Kyogamba totega kibatu mu baana ab'obuwala? Nze sitega kibatu anti nze sitega kibatu ekyo tebakulimba sebo makona nze sitega kibatu. Okay. Okay, Jovan, omukyala gwe bayita gracekhan enkolagana yammwe eri etya kati? Olaba nze kyenja okugamba siina nnyo nkolagana naye abula okuggyako kuba nti muyimbi munnange ate ekirala bannaye abantu ffenna tusonyiwa oba okitegeera tulina okusonyiwa kale abamu tebasonyiwa batulina okusonyiwa lwaki ife Mukama Katonda tumukola ebisobyo bingi naye munaye olaba yatusonyiwa nga buli lunaku tusobya. Nze nzijukira waliwo edda nali muto sali muto nnyo naye nagambako nti nagenda neneekebeza siriimu bwe neekebeza siriimu neŋŋamba nze okudda ku bakazi kuba na by then nali nva mu ssomero mubimanyi amanyi nze njagala nnyo okubeera straight munange sidda ku bakazi maze mponye nga kuba bankebera nga ndi mulamu kuba bagamba siriimu akwata akoze ekiwegasse na muntu munaye ate ali mu ssomero mu masomero biki nga simala okwekebeza bangamba oli mulamu nagamba nze sidda ku bakazi sidda ku bawala kambeere bwomu kuba siriimu tajja kukola ki sijja kufa siriimu nga ndaba naye tewaayita ekinene nnyo waayita oba wiiki ng'emu ka girlfriend kange ne kajja ne ŋŋamba nga biri sikyabijjukira ebya sidda ku bakazi. So kyenja okugamba nti abantu tusobya buli lunaku ne tuba nga buli lwokuuma obusungu obwo tosobola kweyongerayo. Ndowooza ensonga lwaki nsobola okulaga nti bw'oba wansanga leero nga ndi wano enkya tonsanga nsiseyo ekigere kimu nga neeyongeddeko mu maaso bwe kityo. Okay, nga mmaliriza Jovan, tulaba ensangi zino abaana bettanidde nnyo music w'ekidandale. Olowooza onaabakonvinsinga otya okuba nga badda mu bandi? Kiri bwe kiti abantu mulina kye mwerabidde music w'ekidandali akubibwa abaana oba nze kyempita bubblegum music
akubibwa azinibwa abaana okuva ku myaka 10 mpaka ku myaka nga 16, 17, 18, 19. Omwana bw'ayingira emyaka 2 atandika okufoolinga mu real love oba atandika okusanga consequences mu nsi. Kati bw'asanga consequences mu nsi atandika okunoonya mu budaabuda kuba abazadde ba leero tebakyabudaabuda baana. Oba okitegeera stress nyingi mukyo gyasangira Luzinda nga yakubye akayimba abamala obudde nga mugeya abatabanukula. Kati mu mbeera eyo n'agamba akayimba kano nga lwe yamugize yamulumiza oba n'asanga Luzinda ng'agamba nti mpedde mama obula nga yagudde mu love. Oba okitegeera n'agamba bulijjo erindi mu bidandala binzunza buzunza obuyayi bunzanyiddeko biki kati kanekuume noono. Oba okitegeera kati obuyimba bwange atandika okugoberera nze bwatyo so teri ekyo kye bagamba nti noba band music oba ki abula regime eriwo wakati abaana bakyali bato abula bano abaana benina okukula nabo for today mbabeere nga kuba sijja kugoza singa wendi just kimu weevu eriwo nti abakulu bagenze bakola ki baggwamu in that nti bawummula. Mukulu Lutaaya yagenze mu byabufuzi abalala bagenze babivaako abamu balokose abamu basiraamuse abamu bwe bityo. Kati mu mbeera eyo ne batasobola kubeera nga basika omukono okusobola okutukola kifo tukwata. Kati ffeffe nnyini ng'omwana wa Africa bw'omumanyi ffeffe nnyini fe balina okwerwanira mu mbeera eyo nga mutuyambyeko mmwe oba okitegeera so bwe kityo. Wagenze ne weebaza abantu abakwatiddeko badde nsawuddemu obeebaze awo. Okay. Ngenda kwebaza abankwatiddeko naye ngenda bebaza nga nfukamidde. Mukulu Lutaaya tata nkwebaza byonna kuba ate munange osanga singa siggwe munaye osanga singa siri wendi. Mami Irene webale nnyo. Ba TV presenters, ba radio presenters, abamawulire ku ground mwebale nnyo mwebalire ddala. Abawagizi mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwenna buli kinoomu yenna asobodde okubeera ng'abaako ettaffaali yanteekako mwebale nnyo. Nammwe mwenna abaze banteekangako olukongoolo mu ngeri emu oba endala munnemese mwebale nnyo kye kino kyentuuseeko okubeera nga buli lwe munteekako olukongoolo neeyongera ate okubeera nga nteme ekkuba awalala ate munne nensanga bye mbadde nina okuyitira we muli ne mbifuna. Mwebale nnyo nammwe mwebalire ddala.